Kale munange nakuzadde 14 mwezi guno gwennyini ogwa March era we twavuddeyo kulaba muno tu organizinga service yabaddemu okujjukira baganda bafe batuva ku maaso omusiraamu agamba inna dhillahi wa inna ilaihi raji'un okwali omukulu amanyiddwa nga AK47 ngono yava mu Mayanja family era nga y'omu kwabo baali ba last born ba family eno era nga naye yali mu nsika y'ebyokuyimba eno mujjukire muno yatuva ku maaso some few years ago era nitugenda ne tumugalamiza ateri saidi za bazadde be oba ew'omuzeyi Mayanja nenga mujjukire alinako mukyala yamanyiddwa nga Nalongo Magi era ngo ne saa zino toyogerera apepe ya ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Rabadaba okuvanyuma n'okuvaayo n'ayawukana ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Gulunedo official n'amukubira n'akayimba akagamba muno waliruza ensonga zaali awo nga z'amaanyi nnyo mujjukire omu baamutuma paani we yatuuka paani omutwala e Bungereza n'amulya paani teyamutuusa nja kunsonyiwa mu katono nnyo naye nga munnange olunaku lw'eggulo yadde service wali koodi Kampala ku church eyanimu omuyimbi Nakinku amanyiddwa nga Father Musaala era nga munnange wano twavuddeyo okukola service yavuddemu okujjukirwa oba okusabira omulwoyo gw'omugenzi amanyiddwa nga Radio Moze Nakintije oba Ssekibogo then ate ne mwana mulenzi amanyiddwa nga AK47 nga mujjukire mbuno bano bwenyinyini munnange the one of the fallen soldiers waliwo n'abalaba nnyo ba Mr X n'abalaba nnyo abatuva ku maaso naye bano specifically because baali bamanyi nnyo mu side yene ya dance music ne soul music twavuddeyo ku bantu ba celebrating era nga munnange musaale eno bamukusaba kwabaddeko abantu bannya ab'ekitiibwa okwabadde okwasitudde Africa's number 6 amanyiddwa nga Dr. Jose Camillons kyamanyi oba yali East Africa's number 1 nikuba tulinayo Diamond Platnumz tulinayo Eddie Kenzo n'abalala bangi nnyo ate tulinayo ne bajjagwa naye nga mwana mulenzi Dr. Jose Camillon kuva Mayanja family Lord Mayor to be yavuddeyo naye najja nekubako bizomanizo Palace teyatumidde mwana family y'omugenzi yo mama wa radio naye yavuddeyo naye najja seekayeka wabula n'abantu bannyo bavuddeyo okujja mu service eno eyabadde amatiribona eyavuddeyo okulaba muno commemoratinga omugenzi aba okujjukira oba okusabira emyoyo gy'omugenzi Mukama gyali agiramuze ekisa era nga kino kigenda kubeerangawo buli mwaka naye ku luno tetwagenze ku saidi z'eri waka wabula ku luno mujjukire muno twazze wano ku chachi ya cathedral emanyiddwa wali koodi Kampala eya St Matia Mulumba era nga muna njagala okwebaza bonna ababaddeyo ebimu ku highlights ezabaddewo Camillon yavuddeyo nayogerako eri abantu n'atugulya byajjukira ku muganda woono kuba mujjukire mu baganda ba Camillon bonna Camillon yali yasazeewo kubanga ayagala nnyo muganda amanyiddwa nga AK47 kwa yali omu ku abo abato abayita mikono gye ne mu ngeri y'okusoma nga Bob Wine wayagala nnyo Dax Vibes era ne Camillon wato yali ayagala nnyo muganda amanyiddwa nga AK47 however much muno radio yali amwagala n'akolera bava mu luto lwero mune yali mentalinga kotadde ne wizomanizo kotadde ne Palaso omusawo mugongo so kankulageko ku bintu ebyabaddeyo wali mama wa radio yayogedde mama wa AK47 nayogera nga ye mukimanye muno bano bafuuka ba Luganda sister and sister then Camillon nayogera ne wizo naye nabako obugambo yatusuide awo service yabadde massive nnyo kankutwaleyo ko nga ebyabadde ku St Matia Mulumba Church wali koodi Kampala then tukomo tugende maaso namuli amalama nnyo my name is One the King himself towirabira kintu kimu kyokka ku subscribing once awo twagala emitwalo 5 Sale
nebaza buli omu yenna nebaza omwami Francis Kashumba webale nnyo okutegeka omukolo kwaya mwenna mwebale nnyo banne mwebale tubeererawo n'abasigadde eka mwenna temusobodde kujja naye kyemmanyi muli wamu naffe mbeebaza Mukama abatambuze mirembe bwe tuva wano nga mukulu Kabale bwatugambye tugende tubateereko kandozi twongere okubasiibula bannaffe n'okubasabira Mukama abakuume. Bassebo ne bannyabo nsaba mwami Mayanja ono Douglas Wisdom Anizo ayogere ku lwa Moses Radio wakutte. Ku lwa Moses Radio ne muganange AK47 nina bangi nnyo ninaye ne muganange Biggie eyakafa juzi musabike musala mutadde ne muganange Bossa gwe tuyita Shata bambi bawumule mirembe mwebale nnyo okutwagala mwebale kutusabira mwebale kubeerawo abamawulire mwebale mwenna mwebale amen. Olwoke neerabidde ndi musanyufu wadde ndi munyiike omwami oyo Emmanuel Mayanja bamanyiga AK47 Mukama yamwagala nnyo kuba yamutwala mu mwezi gulero ogw'ekisiibo egamba yagenda mu mwezi omulungi ennyo. Badde nsaba ndowooza kyandibadde kyavunaanyizibwa bonna nga bwe bali wano ne babako kye boogera naye kampa omuto then amalize n'omukulu. Abooluganda baganda baffe mwebale again kuŋŋaana naffe nga tusabira abaganda baffe baatufa ku maaso n'emyoyo gyonna egy'abaganda baffe mu nsi all our fallen soldiers mu nsi yonna kubanga tebakyasobola kwesabira kiba kirungi ne tukuŋŋaana ne tusabiranga bannaffe ne bwe tuba tuvudde wano mwebale nnyo mwebalire ddala. Basoni banyawo yakwogera okugamba nti tusanyusa nnyo okuba ntufunye omukisa okusabako nammwe si ffe ffeka abasoose okufiirwako abantu ate si ffe tusembye era nsuubira nti mubadde mu kyaki omwo mbadde mwera abalala basabira emyoyo gy'abantu baabwe wabula nga bwana mukulu bwayogedde mu kyaki kibeere ekyokulabirako nti engeri gye tujjumbidde okusabira emyoyo gyatuvaako egya mikwano gyaffe baganda baffe be twatwagala ennyo naffe bajja tusabira olunaku olulala. So mbakubiriza nti tekirina kukoma wano bwe tuva wano gwalina muno yakuva ku maaso ng'akuli ku mwoyo buno bwe budde tuli mu budde bwa kalema budde bwa kusiiba. So tukozesa omukisa guno ng'abakatuliki abakkiriza okwongerayo ate okusaba n'okwenyweza eri Katonda nga twegayirira nga twegenya nga tusabira n'emyoyo egyatuvaako agiwa ekimulo ekyemirembe. Mwebale nnyo muganda wange AK47 nkola mu kifaananyi nkwagala nnyo nkusabidde Mukama akulamuze ekisa. Muganda wange Moses Radio naawe bwotyo tukumiisinga nnyo tukwagala nnyo naye ekiwandiiko wakiwandiika mwawandiika olugero lwammwe mulinganga boolaba bakiyita sineyo bakiyita atya muganda ekkovu mwaleka omukululo ne bakwana baffe bonna Bossa bizo babagambye Biggie n'abalala ate luli kyolunaku munaffe batusabira bakwana bwe twenyweze mu Katonda twenyweze mu biseera bino kwebiseera bigumunye bye tulimu naye mukukkiriza tujja kuvuunuka. Mwebale nnyo bannamawulire mwana muli bakabi nnyonnyonnyonnyo mwebale nnyonnyonnyo okuba nti muze okulaga eggwanga entambula entuufu ey'abantu abaawamu. Mukama abatambuze bulungi mwenna mutuuke mirembe tunywerere mu ddiini kyekyoka kye tuyina. Melody kajjanguse omanye oli muwanvu nkulengedde mangu namwenna bami mwebale nnyo mwebale ddala abakyaki Vox Scientists ba Doni ne Beautiful One mwebale nnyo bami twagala Rina mwebale nnyo abakwaya twagala twajjanga abasaaga ne tulalidde mu kyaki y'amatiya Mulumba ne kyaki ennyini mwenna mwebale nnyo twaniriza tugenda kusigala tutambulamu nammwe ng'abantu abaki abawamu. Mukama abakuume mwebale nnyo buli ddala. Bassebo ne bannyabo tetuyinza kusukka sirina ssuubi walala yegwe ssuubi teri kinannema Mukama bomba kumpi
bayo nange ndiba abekisema kubo ndibawangula enzigi mu makubo ndiziwangula abekisema kubo ndibawangula enzigi mu makubo ndiziwangula yewe nakesubirizibwamu zijukizanga kanzo zezisinga esobyanga namudakisatu tondeka kugwayo yateka munange nabondaba ninga bwendi sinasubi walalaye kwesubi terikinanema mukama bomba kumpi erisalyo lirinabayo nange ndiba abekisema kubo ndibawangula enzigi mu makubo ndiziwangula abekisema kubo ndibawangula enzigi mu makubo ndiziwangula sembeza ndeka kumpi mukama nsembeza nsembeza ndeka kumpi mukama nsembeza abekisema kubo ndibawangula enzigi mu makubo ndiziwangula enzigi mu makubo ndiziwangula Kalema olabiseko mu church ndabikanga buli ssaawa kuba si buli kyaki gye ndabikako nti mbayita ne mundabayo kisigako just lero twabayise nga bakwano baffe kukibaire ekitambiro kyanjawulo nga tusabira mu eggwanga nga tusabira emyoyo gy'abantu abatufaako nga naffe twegayirira basaba okusaasira ekubiri katonda ffe emungi akyatukume mulamu waffe nga tusabira AK47 emanyiddwa nga Emmanuel Mayanja awamu ne Moses Radio na Kintu gye n'emyoyo emirala gye bakwano baffe basibye bokka abatudde ku maaso. kino kitegeeza ki munaku zino zakalama? Kitegeeza nti kisookera okukitegeeza nti Katonda akyatwagadde abakyalina obulamu bwaffe ate kitegeeza nti waggulu w'amaanyi gaffe oli amaanyi agakira kyobala nti obudde buno abasinga obungi kyakyo gye baddemu abantu bangi omwali nabwe azira okusabira nkibwa so kitegeeza nti no mu biseera ebisinga tweyita bina bye tweyita ab'amaanyi tweyita ba Goliath tweyita ebiki naye Katonda amaanyi gye tuli era tumwetaaga eddala mu maanyi gaffe. Ngeze Kamiloni, omugezi ne mukubamu wali oluyimba lwa ndikuwaaki ate nga tumanyi nti olina version gye wakola ey'oluyimba olwo eye fulumaddi. Ze ebyaddala oluyimba lwa ndikuwaaki lwa Paraso lulimu ku nnyimba z'okusinza esinga okunyumira era saaluddamu nti genda ddufu naluddamu ze nkusinza mu ngeri eyange so saaluddamu commercially naluddamu kwemala kiruyi nga nange nnyimbyeko nga nnyimira Katonda mu ngeri nga Paraso nayimbamu. Naye nga tukimanyi edidi yagimala era twagirabako engoma ng'agimaze ogifulumaddi
lwosalawo n'enkya nze nagamba miziki kuzanya gwewosalirawo ngamba enkya balagwetafu Jose Chameleone olunaku olwaleero tulaba mu celebrating okuba nga tujjukira abantu baffe naye nga tetulabye ludda oluva ekagga kino kitegeeza ki saagala nnyo okwogera ludda lutali lwange nalya nze oludda olwange maze ekisooka nze nga nze sekirina omuze kusabira muze radio era musabidde nze kusabira eke 47 era musabidde ku ludda lwa nnyumba ya Mwami Mayanja nekosikobye Mayanja ntuukiriza obuvunaanyizibwa wange taata ntasobye kujja kwateewuya bulungi naye tutuukiriza kati ebikwatagana ebyekagga naali kusabye ninamu ekyebiri kyange ekya booda ngenda kikuwa olinyoge ndi babuuze bakunnyonnyola ebyabwe kale n'olwekyo njagala bambuulire erinnya lya Mayanja ataliriddemu atalifunyeemu mu bavubuka mami kitegeeza nti savisi gye tubadde naye okusabira AK47 ne radio kitegeeza tetugenda kuddamu kubeera na savisi ndala ku lunaku okujjukya ekero yafa savisi eri mu kyalo ekalangaala era buli gye tusabira naye ku luno ne tulaba nti tusuuliridde nnyo ab'Ekampala okusabira bantu abagenza kati tugenda ku lunaku lwenyini tugenda mu kyalo tusabira mu Naluggi Ereziya tagiyita Naluggi